Yesimbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena abafollowinga Afudde TV nembe baza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mu subscribing ne munyigane kade Kitalo bambi atiddwa mu Entiisa Bamuwadde Obutwa enakwambe kutusako Pastor Bugingo takikiriza mbina masawo yasobeddwa ekane mu kibita kwosane mukyala we Makula Budget Afudde TV muli mutya mwena abagyekuumira abali mu ggwanga erya Iraq abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh embagamba nti mwakola kyamaanyi nammwe bali mu Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala mbagamba nti nammwe mwakola kyabole nnyo okubanga mugifollowinga Budget Afudde TV gigera mu comment section wansawo okomenti ngombuli waje osinzidde okubanga ogifollowinga n'okubanga ogyekuumirako ya subscribinga kyamaanyi kye wakola gwate nabakubanga osubscribinga ngenda kusaba osubscribing onyigene kade mwana mwala golengera mu kifaananyi yamuyita Martha yafudde olunaku olw'eggulo mu bbaala emu era ebbaala eno yakoze ekiyagaddwa nadda ekyaviddeko Martha okufa buli omu ayagira kikye kubanga Martha olwanywedde omwenge yatandise okugamba kubeerawo nga tategerekeka ng'awulira akamunguluze ng'alinganga akubiddwa ennyo ng'alinganga anywedde omwenge omuyitirivu bantu bangi boogedde ku nfa ya Martha bagamba nti Martha yandiba nga yafudde katwa era ng'ab'ebbaala be bakamutese poliisi yamaze dde okuba nga eggala ebbaala era ebbaala yagaddwa wenjogera akadde kano oluvannyuma lw'okufiiramu omuntu naye era tolina kubanga biggwa bwe bityo n'ensonga nti n'abamu ku abo abakulu abanyiri bbaala bakwatiddwa kitalo nnyo era nga babagamba ne mubeere beegendereza nga munywa emyenge mu mabaala mubeere beegendereza nga munywa omwenge mu mabaala bajja kubalunga kubanga bwetegeeza bulungi information etrendinga bakakasa nti Martha bamulunze bulunzi bamutedde akatwa mu mwenge gwe bwe yabadde anywa mbagamba nti Martha bayinza kuba bamuwadde ebitamiiza ebiragalalagala nga baagala kumukozesa oba mukwata mukabasanya kwega bintu bingi nnyo abaana bye babakola mu mabaala omwo naye ebyokubawa ebitamiiza bafune chance bakozese babikolera ddala abaana abawala mwegendereze bannanga babeera mu mabaala ojagenawo ng'onyira ekirayi kikwegombe kijja kuteramu ebitamiiza va ku mwenge omwenge nawo gutamiiza ne bajja kuteramu ebisinga ku ebyo ebijja okugamba okwetera okufiiringa kamunguluze kakane ng'ovuddeko kikakane nga kikwetise kitwale kiwedde kikole byonna bekyagala mwegendereze bannange baana bawala mwegendereze eri abagayi abasinga mabaala omwo nga yenkola yaabwe nga yagenda bbaala kunywa omwenge nakukozesa abaana bawala ng'abawa ebitamiiza kikakana nga amutwala oba nga afuna akasenge wonna oba ku bbaala awo nga yejova nagwe ng'avuddeko dda nga watamidde dda bye munnange bw'atyo Martha bwe yafudde mu bintu ebitategerekeka naye nga ye bbaala yagaddwa dda naye nga n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso ge gamu ku mawulire agatrendinga akadde kano ku social media muneebyo kitalo nnyo ku sayidi eyo abafamire y'omugenzi bo bakyawaga bagamba twagala bwenkanya ey'omuntu waffe eyafudde kubanga omuntu wabwe okufa kwe nabo kwakoze ki wabatabudde olw'ensonga nti tebigatta bulungi mwana mawoni yafudde olunaku lwaggulu bintu bingi ebyongedde okuba nga bifuluma bagamba nti manager ayinza okuba alina kyamanyi ambagamba nti babajjamu ebitundu by'omunda babasalamu ensigo mputegali amabaala nga gakola ebintu ebyo bannange manyi siyinza kuwakana muno mu nsi mulimu ebintu bingi bannange ebyewuunyisa muno mu nsi abantu bakola ebintu ebyewuunyisa ebintu ebikyamu ebivundu
bw'ogenda mu bbaala ery'amabaala agamu nga bw'ogenda bakuwa ebitamiiza bw'otamira nga bagenda nga bakugjayo nga bakutwala oba mu luumu balina luumu yaabwe nga bakugjamu ebitundu by'omunda kugambye nga bakusalamu ebitundu byo eby'omunda ensigo nga omanyi nawe ebintu ebyo ebyebbeeyi ebyo ebintu ebyo bya bbeeyi biri mu bbirani kya mukadde 5 kudda waggulu mukyegali amabaala nga yenkola yaago kyova mbagamba nti mwegendereze mwegendereze ambagamba Lubaale simanga Lubaale yamuviddeko kubanga afa mu bbaala mu babadde bakuba nnyimba za Lubaale evantange buli omu ayogera bibye naye ng'ekyabazima Martha bayinza kuba bamuteeddemu ebintu ebitamiiza ng'oba oli awo abadde wayina fulani y'okwagala okukola ki okumukozesa ne bisukka olwedde ejjukira mwenge gutamiiza ate muno muteeddemu ebitamiiza nga lwaki tofa nga lwaki tofa oba si ekyo ng'abadde oba oli awo ng'alina omusajja gwaliko ne mukazi munne nga mukazi munne yadde amutambulirako kakana ng'amuyidde akatwambi okunywa akamuviddeko kubanga afa manyiri abaana abawala oluusi abanywa omwenge ng'egiraasi agirekawo ate n'agendebwa abalala kugamba n'agirekawo nagala okakkana ojja kakana nga bakulunzi akagiraasi tambula nako bw'oba onywa omwenge gwo tambula nako twaki okaleka ku mmeeza endala eyo ng'avudde ng'ezikusatire ne wa Susan Makula ne Grace Kani yaganye okubanga addiza Makula omwana Pastor Bugingo omwana y'ekyamazima amwagala jjukira ne Teddy omwana yagana okubanga amuwa olukusa kubanga Teddy ye Pastor Bugingo plan yali agamba Teddy yagigaana kubanga Teddy yagamba Pastor Bugingo agende ewaka ayasobola okubanga akola ki alaba omwana so si mwana kumugjawo atamutwale kubanga Teddy yakola ki yamwefunira ng'agamba nti ayinza okwagala okumwefunziza ddala ebyaddala okumwezza kakati awo bwali obuzibu kyokka nono gubadde balina naye Grace Kani yamutudde Makula okuzaala kukyagaanye okuzaala kugaana munnange eri ate abagamba naye omuntu alimu atya okuzaala naye tomanyi ebintu byansi osanga omukyala ng'afunye embuto n'embuto naye nga zivaamu bubi kisobokera ddala naye nga ate yazaalako nno kubanga ebyaba ebuuza omuntu alimu atya osobola okulema okuzaala muneebyebyo Grace Kani yamubatutteko muwala we jjukira baali bawaddeyo kubanga bakola ki bamuweera mpaka wanamalira okusoma ne munne ebyaganye baamilowooza beetaagayo kaakaana naye kakyabuze kibula kanakaana ka Grace Kani badde bakafaako nnyo Makula badde akafaako bulungi ne maama byaganye ndowooza buzibu bwava ku Makula ate Grace Kani agamba nti Makula yamugoba awaka kwegamba biwanvu kyokka ne mukulu Bugingo bw'adde asobolamu okubanga amuwa ezzadde naye omwana akyabuze embuto azifuna zivaamu bufi n'owe gw'alina Teri Bugingo yateekawo obukwakulizo n'amateeka Pastor Bugingo ge yagaana okubanga akola kubanga Pastor Bugingo yagaana okubanga agenda okubanga omwana amulabirako eri ewaka gye baabeeranga kuba Teddy ge mateeka ge yali ataddewo ng'amwerabikira ayinza okwagala omwana okumutwalira ddala Teddy be yagaana muneebyebyo bagita Faali TV gimbeebaza naye nga kitalo nye bambi ekyamwana manyikiddwa nga Martha mwegendeza abaana bawala abanywa emiyenge mu mabaala makyamu ebintu bingi ebikyamu ebikolebwa mu mabaala eyo mwegendereze kyakakana ng'ogenza okusajjuka naye ng'ofiiriddeyo mwegendereze Stay on YouTube platform be bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba like and comment